Naam. Abaana b'obwenzi balamula batya mu Busiraamu? Obwenzi bwe buli haramu ate lwaki ogenda ku baana lwanagana na bwenzi obuleke faafagana na kiki eddala sene erimu abaana bato bangi naddala abaana b'obulenzi mugamu ku mazambi g'obanga ofuba weewaaneko obulamu bwo bwonna ezambi ly'obwenzi wakiri otemangako n'olugalo nogamba nti Allah olugalo lumu nina 9 wampa engalo 10 naye 10 ona engalo 9 olumu nalutemako nendujjako nga nwanagana ne shaitaani nga ngenda mu bwenzi bubi nnyo zambi ddene ate bw'oliyingira teririikako fe tuli bawalimu naye agasajja agagaggaga agavuga ezo emmotoka miliyoni 5-4 akujjanagaa nina ekibuzo naye kyakamba njagala nga tuli babiri kiki wallahi njagala kuva ku bwenzi n'ebiganyi nakulayirira nti wallahi njagala buvaako n'ebikoze eki yagenda ngaasaaga kati ayagala kufulumayo anoonya olujja olufuma talulaba bwengezagezaako neziwera wikisi 2 ate nga nzirayo bwengezagezaako nempeza omwezi bwate bwenzirayo nesasuza ennaku z'emiisinzi naye nga bambi olaba ebigambo byaggamba biva ku ntobo ya mutima ayagala akooye naye nga tasobola kuweza mwezi kati n'omuganda kati nze nkuyambe muki engeri gyebimanyi ku Kurani hadisi nankani nyambaako mboyi ku makubo bangi nkwatewa mpite mu luguudo ki nze amakubo gonna gengezezaako gaggayi naye nga yayingirayo ng'akola ki ng'asaagasaaga akashaitaani kagenda kamukwatirayo ne kalookinga obwenzi ge gamu ku mazambi omuntu gayingirira ng'asaaga n'anoonya olujja olufuma ne lubula tuli fenna n'omuganda kati kyusa amasimu senguuka kyusa emikwano kwana bamasheekha b'eddiini abamadalasa obudde bwotera okugenderamu n'abo abantu kati buteeke mu muzikiti n'ogezaako omuwa ebintuntu binamufula bize olit gula enamba yanga nti bwenkyusa layini bagira era ne banfuna nebaddewo ne bafuna layini empya kwena haji gundi ali ku layini kyennaku zino gimpeeko bali bakasoma bye bali bagula kati bamunoonya bo haji nga tokyalabika yitayoko ebigambo birabi mwana mu mazambi g'olwanagana nago ebizambi lya bwenzi batumiza kristo emu bavubuka abato abatusooka abalongoofu twalina we yali awangalira nga ye imamu ku kitundu naye nga baneiba balina akawala akato kali myaka jinga akegomba naye nga tayogerangako nako kamuli wala kati ekire nnyo aba asoma Quran kuba etonnya kali kakumyewo kiro ne kakonkoneeka nga tebawulira ne kalengera ennyumba ya neiba ng'ettala yaka munda ne kakonkona neiba ye imamu naggulawo olwaggulawo ne kayingira akawala kuba etonnya nze nantobye enkonkoneeka tebawulira ebweru ntyayo kakati nyabo oteese otya nze ngenda kusula bwana naggala olungi shaitaani emugamba nti omwana oyo omuwala bulijjo omulengerera eri kati ofunye omukisa guguno omugenyi atudde wali atobye ono bwe yaddeyo ku Quran yasome ng'obwongo bumulaga tikyasooka kusoma Quran negenda oluvannyuma n'akizuula nti bwe bagenda mu maaso okubeera mu nnyumba omwo babiri shaitaani egenda bakozesa ensobi naye ng'ebweru tewagendeka kuba etonnya eri muladdu emyasi biba biti omubiri gwe ne gusanga obuzibu bw'amaanyi nga bujjudde obwagazi omubiri gwonna n'anoonya amagezi butya bwalwanyisa shaitaani akataala kali ke yali asomerako akalinga kasubbaawo n'akwata olugalo olwanassi n'alusakkaliro bw'ati n'agana oddujjako n'agamba nti nteeke kagalo kano mpulire obulumi bw'omuliro naye ng'ate kano katinyi singa ngwa muzambi liri Allah agenda kunteeka nzenna mu muliro bwe kaba nga kano bwe kati bw'okwokya olwo guli gwokya gutya mungi
basula bwe batyo n'alwala senyiga amasiga ne gajja n'atuuyana yagana okujjako olugalo n'alwokya n'alumalako kati kumakya budde bwakya ku makya mwana yeyonoonese yasuzeewo omwana natambula n'atadde abazadde bali wabweru bagenda okulaba ng'afuma mu kazigo ka neiba bo tebaategana nga basikayo yima bujja yayita munaddiini yayinoonye omwana waffe nga basamba nga bakuba naki nga banyega nno muwala waabwe yabaga nti mmwe singa mulina amagezi temwandikutte ku imaamu oyo nti kiki n'abanyumiza engeri gye basula mu nnyumba eyo paka budde kukya era nabaga nti yatuuse n'okusaddaakayo olugalo lwe lulamba ku lwange lime kunkwatako era alina engalo 9 mu mukebe ne bamubuuza kiki ekyakukozeseza kino nti ndigamba Allah sheitaani yali ayagala kuntwala mu bwenzi wakati mu lutalo olugalo gye lwasigala nagaana nkomyewo n'engalo 9 olumu lwasigala mu bato ne sheitaani ab'oluganda b'omwana omwana ne bamugamba sense okulaba sheikh jazakallahu tuli fenna ne bamugabira ne bamukola ki tibaba basobodde okusaddaaka ebitundu bye ebyomubiri ng'ate tonera bw'omuyita ate olwoba omuyita bwotyo ojja kusaddaaka kugulu kulamba wetuusa okusaddaakayo olugalo nga tonera bw'omuyita bw'afuuka mukyalawo oyinza n'okusaddaakayo kugulu ojja mukuuma bw'oba wamukuumye ekiro kiramba nga twena bw'omuyita olwoba omuyita mukyalawo ojja mukuuma bamumuwa kyava tugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man taraka shay'an lillah awadahu llahu khairan min buli woleka ekintu ng'okiteese ku lwa Allah naye ng'okyagala naye nga kya haramu noga nti Allah wange ekintu ekyo mbadde nkyagala naye nkiteese ku lulwo akuwa ekisinga kiri yaleka bwenzi bwa kiro kimu n'afuna omukyala we gwe yali ayagala obulamu bwe bwonna naye amala kakasa famire nti ndi musajja kubanga olugalo lwagenda era nabakakasa nti Allah bw'alimbuuza ku kiyama ti engalo 10 ze nnakuwa lwaki okumiwona 9 luno lwasigala mu lutalo ne sheitaani nga tonnakubuuza omwana w'obulenzi alwamu lwatya wekyona okumanya bwe bwenzi buli haramu ate nga bwangu nnyo okuyingirira naye nga buzibu bwakuvaako sayidi zonna wali bamaama abo nga yabuyingiddemu atuuka okusesebbuka face takkiriza usanga aliteekaku kapawuda akalala kunkanyanya kubanga bali abasajja abazungu bakola pawuda abikenkanyanya awulidde nomugamba mama ngaokutuse lwaki towumula ayinza n'okuyomba nno ani gogamba akutuse yesi lutalo lwennyini nomala omugamba okutuse ku kyalo okwo naakutamwa ani gokutula nze omuwala omuto nkutukaki kankulageko nti sinnakutuuka ayi musawo yekyanze kyanze tuli fenna kaka nali ku mmindi nabuuza nali nkola risaaki zange lwaki abakyala banywa emmindi naga nti nkola emmindi eyo eyita abasajja era nolinanga nti teri muwala omuto tanywa mmindi kubanga bajja kujja booka omukadde yakola ki kati aginywa mmindi n'abayita kati bajja n'asolooza akutuse naye alimidde mu kisaawe takkiriza kubonika mujozi nkyali mu kisaawe ensi kwezi omuzira mwayise guma nti nze twamanyira ebiri omukyala akkirizibwa okwogerezebwa n'abasajja basatu akkirizibwa kasitaba nga tannasalawo kubanga ne sahabi yayitibwa Fatima binti Qais bamwogerezako babiri ate nga bajjeno mu magye ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima mukyala muwarabu munnamakka yayogerezebwa abakyala abaami babiri ng'ate bamukono naye nga tebamanyi tibogereza omukyala omu kubanga abedda bakumanga ebyama tebali nga ffe
Muawiya ibn Abi Sufyan Vijeno mulwanyi ne Abi Jahami naye mulwanyi bamwogereza babiri naye nga bonna balina ebitendo birungi nga tannasalawo n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti bonna ndaba balungi gyendi naye ntwaleko aluwa kati hadithi eraga nti kisoboka naye nga tannakola ki tannasalawo era ebirabo omwami byagabira omukyala nga amwogereza obusiraamu bubikubiriza kubanga olina omukyala gweyogereza mwe ku birabo tulaga nnyo obukodo kati bwolaga obukodo ku early stage nolaga obukodo bwo bwonna olwo gye mulaga mu maaso nga mutanasa okunyiigagana tokadowale n'osukka busozi kubanga mu kaseera k'okwogereza omukwano guba waggulu nnyo tuli fenna teekawo okubulabo obusiraamu bubukubiriza era birungi nnyo n'omukyala naye akkiriza okuba munne tewali tebirina kuba sayidi emu naye woba otegeerera nti oyo mwami agenda kubeera mu nkodo gye mulaga kwe kubanga wakati mu kwogereza wadde n'etaano tagikubangako balako emitwalo etaano genda ovuga akagali kaffe ne kapiki ozifuna ozimutwalire wakiri onoolya ekikomando bw'osulirewo oli ekikomando naye ng'omutondeddeyo emitwalo emeka ate abakyala kino kiri haramu okukuula abasajja abaana abasajja benga mukaaga naye nakatagenda bafumbirwa abateeka buteesawo mu bitaala wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil temulya sente z'abantu awo mu bukyamu yamanyi agenda kukutwala nafuna omuwala abeera eyo genjogereza kumbe talina kulagirwa amulyamu buli sente ekyo kiri haramu era mukifunamu omusango era abantu abamu babeera ali awo katugamba gwogenda okwasamina nti nga bamulaga ku simu wuno bali essaawa zino baba bowa wuno olaba omusajja atuwagira ati twaliko ne Sekakiti oyo Sekakiti oyo gwe twali naye nemugamba nti genda otetenkanye nange ntetenkanye oleeta obusente obugatte tubuwa omusajja omuvubuka asinkana akola ku yunivasite bateesa nabyo bya bufumbo nti kale katandika kawa ssente awerere nako ku tuition nga amanya ajja mumuwasa kumbe oli alina mulala kati bamaze okusoma oli yaganzi simwagalanga nako lwakuba naye sina fees omuvubuka aga nti ssente zange azikomyewo oba sikyo ngenda gamba bbaawo azinziriza kyokka nga omwami oli singa akimanya obufumbo bwe bukoma kati mungaffe abasajja abakulu ne Sekakiti nga tulina otutaasa obufumbo bw'omwana oli omuwala tugaba Sekakiti nti leeta y'ataano nange leeta ataano tuweze akakadde tukawa omuvubuka ono obufumbo bwoli busigaliwo naye nno nga naffe abasonda bw'otunulira bwe tufaanana mukama wange kwerekereza naye nga kiri haramu omwami mugambe nti gusina mu mutima gwange wenkunoonya sikulaba sente zo tuleeta ngenda kuyaza abwereere awo bwalemerako okkirizibwa naye okusinga omugamba nti tiwali buzibu leeta ate bamaama abamu babayambako gwe mwana wange somba sente tulye bwetufaayo buli akuwa leeta ogamba bukasi ozaala omuwala omulungi olya buli sente eza haramu maliriza ku kibuuzo ekyo era nga kyekisemba singa omukyala bakkirizwa okumuwoowa wakati awo mukumwogereza omugulidde ku ngatto omugulidde ku simu najja abaako kyakuzuulako naga sikyasula genda mu maaso naawe tokireininga engatto zange zikomyewo nesimu tosaba ebyali birabo bye ebyo byali birabo bye tobiclaimingayo laputopu yange ate nno tetwanyina kutonda batonda motoka ngaoyogera kasimu motoka mipiira egi kati akasimu osaba muki kati wemoka akoleki alete balakisi y'amagye kale kibireke khalas olwokuba bimwa n'omutima gumu nga gwa mukwano Allah ajja kuwa ebirala togwamu lwa bintu muleke atwale naye ekyo kikola ddi nga yali akimanyi luli nti mujja kugenda mu bufumbo najja akimanya nti
kyoba noba wembeera nti oyo musajja musezi sigana musezi nze tuli fenna naye bino ebyo byebalimbalimba nakulaga nti ali naawe naye ngaakakana singa si kyekituufu oyalina obiza kubanga oyo muyaayu bakuona emaali nabbakoodi oyo aba alina obiza naye waliwo okuba nti mbadde mwogerezeganya muteekateeka programu za bawoowa n'omwami asobola okwekwengera nti oyo muwala yali akola mu bidongo nzina gye mulaza neyekingira nagamba bisazizzaamu tetuclaiminga birabo bibadde awo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nansonyi baseka badagaddewo n'ekibuuzo kye bakiyinzisa nekinfuukira ekizibu. Yali imaamu mukyala w'omushiriku akkirizibwa ogenda maaso n'okulembera abasiraamu oba tumugobe. Omukyala ye mushiriku so si imaamu kyentegeddemu nabbi Nuhu alayhi salam mukyala we yali mushiriku nga yasomesa ne shiriki tebasobola ku kitanda kiki kimu. Mukyala wa nabbi Nuhu alayhi salam yali mushiriku nga bba waava okusomesa tawhid ngaomukyala yenkeera yayingirawo nga binazaamu byonna era nga baga nti oyo yabibagambye baze tusobola ku kitanda kimu kati mwogera ti nze mbabuulira. Naye nabbi Nuhu alayhi salam yagenda mu maaso n'okulembera umma ye n'ogiyita ng'ogiza ku la ilaha illallah n'ogitereeza okujjako nga ne imaamu ono wagira omukyala okujjako nga ne imaamu akola ki ate nna waliwo ekyokuyiga kyamaanyi nti nabbi Nuhu alayhi salam yalina omukyala ng'akola ebyo naye nga tamuwa talaka ate tuli fenna ngaamugumiikirizamu nga nimunange ebintu ebyo biri haramu byoliko nja kukyusa naatera okukyusa wallahi kati ngenda bivaako nga buli kaseera amumatiza kati guno gwe gusende sibiddamu enkera kwatandikira ekyo nno tuyigamu ki nti bagumiikirizaako jama ogumangako abalenzi b'ennaku zino kimu bibiri talaka obufumbo bw'ennaku zino omuvubuka kasita bamunyizayo akantu ako alowooza kigambo eki era yagabugende ate kati bangi balinga na bijanjaalo kujja kufuna omulala gwali sebo ogumangako. Nabbi Nuhu alayhi salam mukyala we yali takola bukozi shiriki nga musomesa yayigiriza abasawo baganda gye bagenda okusawula bali abalala abeeri ye mutendesi ye university etendeka nefulumya abashiriku naye nga basomesa kiki tawhidi nga bwolaba waya z'amasanyalaze ebitakwataganirako ddala waya z'amasanyalaze ziwangala zitaniganye tezisobola kukwatagana tezifuuka evvu ye nga zakwataganye wano tusigala tutuddewo wano olutalo olubeeraawo tuyinza okunoonya wetuyita wano nga zikwataganye waya z'amasanyalaze ompulirira naye basoma ku kitanda kimu namugumiikiriza bana ensonga yonna erimu okuyiwa obufumbo tumalagayiwa bufumbo wegendereze buli obufumbo webuyiika odda mabega si development abamu balooza mbu talaka yegyotereza emizeegi emibi era emizeegi emibi ogenda sigala nagyo nogo nofuna omulala era byebimu mufo kyotereza emize emibi ye atamukyala ozane nagumira negyo emize era negwoleetera olina egyagenda talaka si solution yagazibu nonye ebitawanyo obufumbo biridda watu binogera eddagala so sikwa mikati nawe nyabo buvayo kakati baga nti Amina yalina omusajja alulika yali talina olwo tugenda tugenda maaso ate omulembe guno omwana omuwala yandibaitakiza kuva mu bufumbo anti muli bangi bazibu bano tebanana kusamba kuwadde maashi n'emu wasambasamba dda olina n'ebikopo ani anatwala omango kati gulawo ofuna okusinga bali kubanga kirabu eyangula nnyo okusayininga omuzannyi ate nasambako kubirako kirabu yegindi nekulako kirabu yegindi aga nti oyaleka alina injalizi nyingi oyo salamu alaikum.